Embeera mu butale bwa KCCA mu Kampala nzibuddala oluvannyuma lw'abakulira ekibuga okwesigiriza okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yayisa ku bukulembeze bw'obutale bwonna bwa gavumenti mu Kampala ng'ono yalagira bonna budde ebbali olwo KCCA yeddiza obuyinza ekintu ekitanateekebwa mu nkola mu butale obusinga. Embeera eno yeeviriddeko bangi ku bantu abadde tebakkiriza mu bukulembeze bw'obutale buno okwagala okuggalawo woofiisi zino ku mpaka era gye biggweredde nga bangi banyiga biwundo. Abaye batadde mu office waggulu eyo abali eyo abalinzo tukuba nife tuli bagumu era twagala bafuluma akatale kaffe bwe kigaana tugenda kuzzaako ekisingawo. Tukitegeddeko nti oluvannyuma lw'abasuubuzi mu katale k'e Nakasero okukitegeera nti abaddukanya ekibuga Kampala badde bagenda mu katale kano okuggalawo woofiisi zino waliwo bakifeesa abayiiriddwa mu katale kano olunaku lw'eggulo era gye byaggweredde nga waliwo bannamawulire abakubiddwa ababadde kujjabwe n'ebintu byabwe ne biwambibwa. Bansinzizza amaanyi ne bampalabanya era ne banyingiza mu ofiisi munda ne bankuba eriiso lye lino ly'amazima Katonda yazizza bibye kubanga nabadde sisobola nakulaba era nalyo kati mpulira erikyannuma awo omutwe wano bagwasizza naye wano buli wamu woolaba mu mutwe mwakubiddwa. Bino we bijjidde ng'olwalira abakulembeze b'obutale buno bawaddeyo alipoota zaabwe eri Ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka nga bwe balindirira ekiddako. Sente bali ku ddembe obino addako olufula. Kisaka yeebazizza abakulembeze bonna olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu butale buno bw'atyo n'abakuutira okuwayo woofiisi mirembe baleme kukuma muliro mu basuubuzi. Emirimu nga bwe gibadde gigenda mu maaso gigende mu maaso mu kaseera kano. Temuta ku sayidi y'abavenda kuleka ebintu by'abantu byonooneke naye ku sayidi y'okusolooza ssente KCCA teams gye ziri already zitandika omulimu ogwo. Ku buvuyo obuli mu katale k'e Nakasero Kisaka agambye nti bakyetegereza ekyokukyusa obukulembeze bw'akatale kano oluvannyuma lw'abakulembeze mu katale kano okutegeeza KCCA nti bakyalina ensimbi z'abasuubuzi ate nga KCCA tezirinaako obuvunaanyizibwa. Tufulume bufulumi nga tetulina gwe tukwasiza bintu bino agenda kutambula nabyo sente z'abasuubuzi ate ffe nga KCCA tetugenda ziyingiramu. Emyoga gy'abasuubuzi girina kutambuzibwa basuubuzi bennyini. Abamu ku bakulembeze b'obutale bakukulumidde omukulembeze w'eggwanga olw'okubajja mu ofiisi nga bingi be batannamaliriza. Mwatuteekawo nga kasaanikira akakozesebwa kiri kikomewo ze tutaddemu n'obudde bwe tumaze otugamba bwe tuti nti baayi nze ndaba si kya kitiibwa gye tuli. Naye kati olwaleero pulezidenti ate bwavaayo n'agamba nti tayagala musuubuzi abeere n'obukulembeze mu katale ayagala mu KCCA yebeetwala obukulembeze kati abantu bano tunabazaamu tutamulaalo ate nga pulezidenti akalulu akaagala. Minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda atubulidde kuba bwe batuuse kuteekesa ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola wabula n'avumirira ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo ebiri mu butale obw'enjawulo n'okusingira ddala k'e Nakasero. KCCA eteekeddwa okubanga etwala obuvunaanyizibwa obwo yadde ng'ekyabwe balamye kubanga balina nabo kye bakweka kye tutamanyi lwaki bakikweka. Tusaba KCCA Election Director ateekinga obuvunaanyizibwa bwe nga bw'alina okukola bw'aba alemeddwa atugambe RCC batekinge over. Ronald Kitanda, Nepo Bakabulindi, BBS Telefina, Ageesigika.